mugamba mutya abaana ba Katonda balungi kansubira nti no muli bulungi abanyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo Mukama mwekwase ate era agenda kubavunusa mu kyonna ky'oyitamu weekwase Mukama omwesige ate era omukkirizeemu agenda kuyisamu obuzibu bwonna bw'oyitamu. Haleluya. Olunaku olwaleero tugenda kwebuulirako mu Yokaana 16 olunyiriri lwa 13. Haleluya. Katowe watugamba wagamba nti naye bw'alijja oyo omwoyo ow'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Haleluya. Atugambye mu Yokaana 16:13 atugambye nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima. Haleluya. Owooluganda mpuliriza omwoyo w'amazima kasita omwaniriza mu bulamu bwo, kasita oyaniriza mwoyo mutukuvu mu bulamu bw'omwana wa Katonda. Amiina. Agenda kuluŋŋamyanga mu mazima gonna. Haleluya. Omwoyo mutukuvu oyo agenda kubuulira buli kimu ekigenda okujja kubanga atugambye nti taayogerenga ku bubwe yekka. Haleluya. Byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Omwoyo mutukuvu oyo ow'amazima by'anaawuliranga okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo, by'anaawuliranga okuva mu ggulu naye by'agenda okuluŋŋamyamu. Amiina. Omwoyo mutukuvu ono bw'abeera mukwano gwo, w'omufuula mukwano gwo omwana wa Katonda, tagenda kuleka kugwa mu buzibu bwonna. Haleluya. Omwoyo mutukuvu agenda kuba akubuulira buli kimu ekigenda okujja ng'omwoyo mutukuvu akikuluŋŋamya. Ne bw'oba ng'obadde olina ky'ogenda okukola nga si kya bwa Katonda. Amiina. Omwoyo mutukuvu ono agenda kuluŋŋamya mu kintu ekyo. Haleluya. Waakiriko omwoyo mutukuvu ono ajja kuleeta essomo mu Bayibuli wonna owantu bw'oba nga wasoma naye nga wakontana n'ekyo ekintu ky'oba ogenda okukola. Amiina. Ajja kireeta mu bulamu bwo akikujjukize so omwoyo mutukuvu ono akutaase oleme okugwa mu nsobi. Haleluya. Twesige mwoyo mutukuvu, twekwate mwoyo mutukuvu agenda tuyamba tusobole okutambulira mu butuukirivu, tusobole okutambulira mu butukuvu mu maaso ga Mukama waffe ebbanga lyonna. Haleluya. Twekwase twagale mwoyo mutukuvu tumufuule mukwano gwaffe agenda kututaasa, agenda kutuluŋŋamya, agenda tuyamba tutambulire mu makubo amatuufu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Totutwala mu kukemebwa naye otulokole eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abampera omukisa ate era abanjagalire mubeere bulungi.